n'abasajja bali romantic bakyaliyo ekyo. Terevu. Banaya. Nze owanga mpeerako n'obujulizi. Kakeya muweera ddala. Leeta ebbaafu ne munaaza ku bigere ng'ebyo. Ekikozo omuntu gwe buto obukola. Nkuutako mu mugongo. Omuntu kale n'omuwa feeling n'okuwagala ennyo. Golooza ki ekyasinga era ekiri awo. Bya bulijjo. Mutero nnaaba mwenna. Wamma. Ate abasinga tebabikola. Njagala Martin. Okakasa ensi nti bya ddala. Omupeere kapeeke. Katukotonya. Kakala wanene wano omukyende. Kakase nti bya ddala. Nsaba nkukubeyo kapeeke. Kugamba ne mutuuka okukola ekintu nga mwenna mukifiiringa. Sikoyinaako obuzibu. Ayagadde kakutama. Kakutama. Kugamba obuviiri n'obutambuza mpola n'obujjawo mpola. N'oleeta kapeeke. Ng'omusajja w'aba. Mpola, mpola, mpola. Kaakale ate bawakana. Bino ebintu bya ddala. Bya ddala. Egwe ekyo ky'okozesemu. Tukoleka bazira. Tukola n'ebisukkawa. Kakati omukyalo ono gwe mulaba wano yabeera mu challenge ne Martin Lulimba lwa Busiboi. Era bali bati. Tebeeta. Era nyatuva tutegedde ekiri wakati awo kye kibabeeza bati oba bati. Nyabugamba otya? Oli bulungi? Weeyagala? Ebintu olya? Ddala. Ebintu ki by'olya? Ebintu ki by'olya by'olira ddala? Ebintu aliira ddala. Sooka weeyanjulire abatulaba ebabuulire eggwani era bakumanye. Maya n'eddoboozi ze Jack Zera. Jack Zera. Ng'okozesa ne ku social medias. Yeah. Okay. Kakati content eno bwemukola naawe opostingayo ku account ye? Oba gwe toteekayo? Nteekateekayo. Oteekateekayo. Like Martin, gwe n'ono nkolagana ki eriwo? Enkolagana eriwo n'omukyala wange ono. Omukyala ono omanyi endongo yaffe nga woogitegeera. Nange nga ndeeta kayimba ka Houseboy. Houseboy jjukira yali asaba mirimu. Mukyala yatuukayo n'agambira ddala kampa obwo buddamu obwo. Nfuukire ddala Houseboy we. Wangi? Kwegamba emirimu gya Houseboy gwe gikwasaganya? Emirimu gya Houseboy buli kimu gikwasaganye. Tewaliwo Houseboy mulala awo gwe wayingirira? Munnange era yayinza otugamba waliwo Houseboy. Tewaliwo. Kakati banna. Nange nali ready. Wali ready? Kitegeeza kati bagundi bo kati ba export tebateekawo n'ekibeera bwe balaba ng'ate Martin bwakwatako mu kiwatu bwakola ati tebajja. Tebasobola kuba tebaakomawo kweri. Tebakyasobola. Ani baati balaba essannyalaze olina. Balina okuguma. Mwemanyidde ebbanga ki? Era tugenda mu mwaka. Yakujjawa yakusangawa. Martin, omukyalo ne wamugjawo wamusanga? Omukyalo ono era tubadde tukola nnyo clips nze naye video awo ku account yange. Twali tukola nnyo content era badde atrendinga bulungi. Sinaana natandika yimba. Badde atrendinga bulungi awo. Nga mukola zi challenges? Nga tukola zi challenges awo. Kakkana ng'omukyala ng'afuukidde ddala mukyala. Nga tetuttengana tuba ffenna. Kati olunaku lwe maaso okumiitinga kyali kitali kimwefuna mutya awo abatula baagala omumanyaawo okwefuna kwammwe? Kwefuna kwaffe
era nga obimanyi ebyaffe nti nali na video gye nina okukola naye nga neetaagamu omuwala abimmalira kati ŋŋenda okubuuzamu bakyali bange maana nangamba ninayo omukyala eyo bamuyita Jackie ayinza obisobola konze oke tumulabe tugendeyo tumulabe tugenda mukyala ne mulaba yesu n'omukyala nga ate ali fane ogalabe ekikyala n'ekimalayo okategedde ng'omukyala agenda bikolera ddala okakana ate nange saasiima busiimi kati kitegeeza byava mu content ne mugamba nti waya katugiremu weebale nnyo awo wenyini wensinga okwagala ebintu bya content tubifuulira ddala siriyasi manyi munnange olwawo sanga bakubye ebbusu olina okubeera omwangu toba munnange embeera eyo ne mwikolezaako nenkola biki ng'era obimanyi ne tukolamu ku kyegyo kati like mubeera mwenna obudde buno era mbeera naye musula mwenna ku buli bwe bumu butereevu banange kiba kiti kati bannaye oba owulira otya kati banze bannaye siswangako na mukazi yasimanyi jakumbirako experience anti kati kisinzira na mukazi ki ne kati nze ku budde buno kyendiko nze akimanyi anti kyendiko mba nkimanyi kati abasajja tebamukubirako abasajja anti kati ye kenyini naye asobola okyeyogerera asobola abasajja tebakubirawo ne minibox kwa tiktok bakwanirako kuba yekyemmanyi yategeera case tebakwanirako abasajja ne bawana ennamba tatya case nedda sisobola tya era aba bamanyi nyina Martin era naawe okkiriza baba basobola okukwana oba tokkiriza tebasobola kitegedde like kati kuba kati ndaba content gwe mukola ese ebisinga muba like mu bedroom idea eyo lwaki eri bwetyo nti mulina kubanga muli mu mbeera ya buliwe batyo kiwaki wayagala okikola bwotyo anti munnange naagala nnyo mukyala wange mulage nnyo abantu bamutegeere lwakuba abasinga balwawo okukitegeera abategedde ne bakitegeera kakati kati nze nina ekintu kyenjagala okwebuuza nganze kakati gwe nga gwe manya basajja ffena betumanyikiddwa nti afunayo nolabalabayo akawala akalala awo naye bampiteyokko ekibeera kiterabaawo nogamba kasita bakimanyi naye nga kati kampiteko keno embeera eyo tetera kubaawo anti kati obuzibu mami Kaize yabiŋŋaana Martin muyaye yabigaanawa buli wembeera aba ndaba kati by the way mami Kaize ye wamutwalira omukyala mwanju yangawayi omukyala era omukyala amumanyi era yasooka n'agiragiramu naga ye lwaki bwotwokoze n'amala gatuleka kati nze ndabanga akyabulamu okuba n'omukyala nze akyabulamu golaba otya olaba nga kiggwa bugwi mukyala wange waba agamba nkyabulamu awo nja kukkiriza nti abulamu oba buli kimukkirira zama ndaba kiryoke era bw'olina okwogera nedda balina okwogera ekituufu kati kyenjagala okumanya Kaize like kinyala omumanya ekintu kino mugera kitwa serious oba like muli serious with relationship and music gwe muli mukola oba like mukikola okuba mugera pushinga music yo kamukikola for business tekiri for business kubeera nga kyali business singa twakirekera dda naye kintu kyaffe tusigadde era tukitwala bwe tutyo abatajyagadde kapo yaffe bagireke yeeyo ekitegeeza buli luyimba lw'ofulumya
challenge buli challenge n'afuluma alina okubaamu butere paka Katonda gyali bakomya paka gyali tukomya kati ate singa owajjawaawo mu maaso awo ekiwala ekirala nga ate bannaaye kimanyi ono nga nakyo kisobola obikola byakola byonna nekireeta amaanyi bibaawo wekiri true story byo bibaawo kugamba nekisalawo kutidde kati ono ojja kukikola otyawo anti kati omukyala wange ye buli kanaku abeera ku mutindo kati suubira nti waliwo asobola okunsikiriza okunzija ku ye wangi kyose kisuubira bannange kati emikolo gyaddi tugisuubira eddi bannange maaso keera eyo amaaso ekiri bebi kasoke bendo kube hit omukyala endo banna yagitegeera tugasooka tukitambuze tutya kakati abawala bali nabo balinamu kale like abawala abali abadeetinga omuntu nga muyimbi baagala omumanywa bwoba odeetinga omuyimbi mayimbi bano balina empisa nyingi embi nennungi like mpisa ki gwe zosinze okunyigirizibwa okuva wasingana Kaizi ng'omuyimbi? Sina kyenamulabika actually saagala kulimba olwokuba tannaba kutuuka ku maapu eri simanyi tulowooze simanyi naye sina kyenalabika nti ayinza okwefuula maybe wanaaba yeefudde bibaawo naye sikisuubira kati tokisuubira kati kakati gwe wasetolinga wamala annaye balina baliro nga temwagala kugwa mu mukwano mutegeere ebintu ebinyuma nsiba ngamba wano abantu abavubuka banne musetolinge n'abavubuka tebasetolinga kakati Martin maaso tolinako idea yagala okutandika naye ayimbe mukyala era tugenda bayitayo n'endongo babiri munayo adi ekolayo oluyimba babiri naye ayingira endongo kakati katekiniki kana akokunyola ekiwatu ko bannaye yakakayiga oba yalinga akalina musanga nako nengamba bannaye naye bangamba abasajja abanyola ekiwatu baba baka nnyo eri mu nsonga ziri bituufu wamu simanyi tomanyi otya tola nti wamma agezaako kutulimba agezaako kubiyogeza tebajja mutwala wuwo waloga wamala sobola kulimba era byonna weebityo aba abikola kati abe wambo bakimanyiko nti wavumati nabibagambako nembagamba essaawa yonna tujja kujja katisooke tunoonye ku nsimbi idea yo bagigula abayimbi abo bayaaye bagite weesonyiwa abayaaye edda era nange mba alina okubakakasa nti omusajja wa ddala kakati n'ekirala bannaaye kati temusuubi afunayo kokaana maaso awo sooke tukube music kitegeeza ebyomwana sooke tubireke tukiwemu time tuba twetaagawo wala eri kayanga nakakanabanga kagannaye kamatini akatoona kendongo kagitandike kaba kajja tusumbuwa mu ndongo ba tulina okusooka tunoonye ku ssente naera mukwano tuba twetaagayo ka case twetagayo ka case wammani kabeerawo tuba twetaagayo ka case otulabanga tabanga alina byeyakima omuli awo omugamba ku byaka case akato yekyabikana ku nsiba nkimukabirira ekyo naye munnange era tuteesezza akaiza akato ka mwezi weguti webale nnyo ate era ne bafaani bamu nabo bakyagala nkimanyi era nkakasa baali bakikomentinzeekokko tereevu asuubirize wano alitunava wano nze mba mmanyi buli kintu kyakusooka kutula ne mwogera babiri kyogamba temukyogerangako ayinza okuba yali akiŋŋambeeko naye nkyakirowoozaako obanga teyali siriyasi simanyi kakati
plan chize mulina masa like your future plans nga muli babiri either nga za side ya kubeera mwenna mu bufumbo bwammwe oba mu ndongo abantu bafanye beetaaga okumanya because omuntu bwona fani yeetaaga okufolinga omuntu gwategeera so that abeere nga movinga naawe akaizi plan kyawo maaso awo ze mulina plan ze tulina maaso awo kubanze kabembeera ne mukyala wange buli kimu kibeera nga kyekyo emirembe mba mpulirira ddala kati taswa era byembala ne mukyala wange bingi nnyo byembala ne mukyala wange bingi kati obutonotono obwo obutonotono ekisookera ddala neetaagayo kabebi neetaagayo kabebi koshua kawe kakoko tukakonfaminze butereevu n'ekyokukyala ewaabwe ekyo twetaaga ne tugendayo ewaabwe ng'era oyagamba nti famire yagendayo n'abagamba omusajja mukola ki amulina amuleeta kakati we mubeera ewaka eyo ani asinga okwagala okale okufumbafumba ennyo manye mbaagala musala nagamba bebi nze afumba leero kankufumbireko obuto obutera ovaamu ani asinga okwagala okufumbirako mukyala wange ntera nnyo okumufumbira kitegeeza omanyi n'okufumba mba saagala akole ennyo mirimu kkoowa mba mutera omufumbira kamere ngaako era ne mubuuza kalanki anaalya ki bintu we bityo ng'akyali nno nambuliri muweera ddala kakeya n'abisanga na buli kimu kirikkirira bannange n'abasajja bali romantiki bakyaliyo ekyo tereevu nze owanga mpeerako n'obujulizi kakeya muweera ddala leeta ebbaafu ne munaaza ku bigere ng'ebyo kitegeeza omuntu gwe buto obukola nkuutako mu mugongo omuntu kale n'omuwa feeling n'okukwagala ennyo golooza ki kyasinga era ekiri awo era bya bulijjo mutera onaaba mwenna wamma anti abasinga tebabikola okitegedde era abasinga bawulira bipya kati balaba bipya kyova olaba bakyabalekawo nnyo bwogambye omukyala wanyweza kitegeera kakati kintu kyo ekyeyali akoze n'oyanga mu butuufu era nnyizizza nnyo era nga ntuwulira toyagala nakwogera naye mubeera eyo oba takunyizanga alimba walayi sinaba mufunako era gemazima ate keizi gwe wala mufunyako era yonna era gye namufunako like kumusanga waka ng'anyiize wava gy'ovudde nava gye nvudde nga byaffe obimanyi kumusanga waka atumbidde anyiizeemu nga ndaga vidiyo ate ono wabadde naani kumbe ng'ate gwe twadde mu challenge webale nnyo ate nga situfu temwabadde mu challenge waliwo n'ebyayiseewo kati wakigwayo ensonga eyo wagikwasaganya otya bannaani era webitabulira ddala abakazi kyala kabi omukwata obulungi era amala n'agonda galina engeri gye mukkakkanyamu yange nzekka kiri kyali akole n'oganda eno sirimuta omukyala kyeyankola ne ŋŋamba ye sirimuta wano kwesiva tekyogerekeka nambantu kuba kyo kyali kika kyannewuunyisa nnyo sitayiro yali sitayiro kikubaga era olunaku olwo seebaka twagaana yali sitayiro ki wenkirowoozaako buli wenkirowoozaako nganga noto tetujja anti gwe kyomanyi omwana ono baamubuulirira senga kwegamba yakola ogugwe era ng'abasajja bakeera ku makya banene ofuna omukyala akutegeera ng'asobola okukuwa kakeya ngaako kyekubirangako mu ngalo ate nga kwegamba sayidi eri biggwa nnyo anti kati genze so analowooza bakazi balala nga nina mukyala kyogamba mu Uganda kati yakyasukkulumye butereevu kiba kikumi yetoopu ali waggulu
Nazze n'owange okusinga okubbo abaabalala. Otambula n'owuwo n'okukemebwa. Tonnalaba byana ssebo. Ojja bbira nga bimalayo. Era okemebwe. Ekyo kyaffe ng'abasajja. Yansuubiza buli kinaagezaako okunkema nga naye akikola. Nange nina okwongeramu supu naawe. Tegedde akantu ako. Banange supu kiwe kati Royco ekirungo. Naye kati bubadde ki bw'osinga omunyiza n'abeera nga tawankawanka. Bubadde ki bw'osinga okukozesa? Nze manyi muwa keya. Keya gy'osinga omuwa. Kati nsonga ki kuyima nga akeyiza omusirimuta? Like ebbanga lyembedde nayo tanaba kumpisa bubi. Ndaba buli kimu kitambula fine. N'emirimu agikola bulungi. Annaye keyiza. Obanga olinamu ka 10. Munnange. Okuba munnaye. Emirimu wagigattamu embadde ya putulu. Emirimu saasaba gya bwereere. Naye akimanya mpeerako obujulizi. Kakati kyemanyi gye mubire mulinayo banneighbours. Banneighbour bo tubalina. Like banneighbour reaction yaabwe eri etya ku kapo yammwe? Era ebigambo biba bingi. Babyogedde byo bingi. Tajja kusobola kubeerawo. Tajja kusobola. Abalala abaana mubaleke. Tereevu. Naye ng'ate munnange kuba kusiima kwa muntu. Bannakera ku makya ne ŋŋamba nti ono mukyala wange. Saawa lwaki ate oli agenda vaayo aŋŋambe tolina kwagala oyo. Era mubakuba bulungi nnyo ne mubalaga. Bannaayo n'omukyala gwe mulwana mukyala wa Martin Keys omuyimbi. Era essaawa nagugulana ne Raini. N'omukyala era azze wano entalo bazirimu. Era kati omukyala muba mulabye temukwana mukyala wa munnammwe. Temuleeta akavuyo. Omanya abasajja manye mwegiraagira nnyo. Ava ku bayimbi ffe tunatulaba abayimbi tebana love. By the way, ekyo ekyogerako ki abakola statement nti abayimbi tebaba na mukwano. Butereevu abayimbi abasinga bagamba tebaba na mukwano. Bakeberamu bukebezi. Butereevu kyova nze nazze n'owange embalaga mbu ate omukwano gubeerayo. Kati like kikwanguyira nnyo tambuza endongo ne kapo yo wamu. Bitambula byonna. Ate jjukira ate kati bwe mbanga sirina mukyala wange emirembe mba sirina. N'okuyimba nnyinza n'obutakuba bulungi endongo. N'ate wambeera ku kido. Endongo bo gyagiyimba. Kati bw'onatandika okuba shows byalo ku byalo era sitiri ojja tambulanga naye. Abeeramu. Bannaye buli wamu era wenda. Banange. Ebyo bya serious. Kubeera vidiyo zimuteekamu. That's why waliwo ne shows ogenda okugendako nga mukyala we alina n'okujja ne ku stage. Nabajjamu kubanja. Okitegedde? Aliwa. That's why nga nina omulaga. Kakati Martin Keys. So for obudde buno ina management. Oba omukyala ye manager. Management yo nga yo siina. Kitegeza naye oba management yo nayo nange erwedde okukola naawe oli open. Ndi open. Wendi mukyala wange kabyakkiriza. Omukazi yasooka okukonamu sitampu. Kabyakonamu sitampu. Endongo yena asoboka onaabuukingibwa ggwe. Bw'agamba nti bebi tetuyimba ye kaseese wala. Nga tubireka ate tuba tugendera kyera abanterako butezi kacyayi. Onaalya mukazi. Gwe mbeera naye buli kanaku. Naye tuba tetulidde tubeerawo. So faka tulina management endongo gikwasaganyanga ggwe. Ngikwasaganyanga nze. By the way, oyimba bulungi leke nkikubaza talent yogirina. Omanyi abayimbi abayimba ng'olaba ddala. Akankake. Webale kusiima muganda wange. Era banaye munoonye ku nnyimba za Martin Keys official. Ali simuwone ku buchallenge ba tiktokers bangi abali eyo. Bade enkolagana ki gy'olinawo ne ba tiktokers? Enkolagana ya mwiriiti. Enkolagana gye nnina ne ba tiktoka kuba nange nali tiktoka. Wasooka kuba tiktoka n'ofuuka omuyimbi. Era ba tiktoka nnamu bakyali bange twali tuzibonga. Naye that's why n'obeera kyaliwo otya ng'okubya oluyimba kuba kyekyo mwe kiri mu ndongo. Mwana nkolera challenge. Era aba akuyisanga muyimbi takuyisanga kyaliwe. Era agenda kugamba amaboyi njo kyayo tukole.
kuba ku budde obwo jjukira ye akawunti y'abatayagala eddirire kubeera oluyimba neruba lubi that's why tagenda kikolera nti olwokuba olikyaliiwe akuwanikira oluyimba ate ye akawunti yeekole ki egaane kyova nanga osiba nenyaamu waliwo abagamba nti batiktokers abo abayimbi bapocoming babasaba sente kyokka ate bali abakuba edda ne bazikolera ku bwerere ekintu ekyo okyogerako ki? Yes, kuba kati eyo ye yakuba edda wamugamba n'amugamba mbadde ndi atukole challenge agenda beera surprise eri oyo omuyimbi okumusinkana okuba naye mu kamera kugamba abeera nga omuyimbi bweyadde amwetagako amasannyalaze aba agafunye bagenda kwegatta bafune bonna amasannyalaze kati ate gwe obanga amunoonyako amasannyalaze baba balina okuyita ssente kati ate n'oyo omuyimbi era wamukolera olulala tatagenda mumukolera ajja mumukaluubiriza kati kugaba akifuddewo ekiti ekintu ekyo naye tetukirinaamu buzibu tyendongo weba eri yakuvaayo ejja vaayo eba enaagaana ejja gaana. Kakati Martin, sofa obadde osuubira okutayiko ku vidiyo y'oluyimba yonna era emiti emito oluyina vidiyo olwedde dde oluyina nagikola wagiteeka dda ku YouTube? Yes, gyeri ku YouTube baginoonyeeko kati then houseboy nayo ngenda gishootinga fuluma saawa zonna tugyetaaga bubi nnyo ssebo omukyala anaabaamu butereevu tofudde mukyala alina obbaamu so kati like video eyo eya houseboy like shooting yayo tuyisizemu katono nnyo ku plan nga like bweyina okutambula plan ya houseboy nze engeri gye nadde nkirabamu nti kufuna amaka ne mubaamu omukyala naye ng'omukyala oyo alaga bbaawe taliiwo yagenda then nenzija ng'omusabi w'omuki omulimu anaye tobabbirako leka bagirinde ejja kuba masavu kuba sitole engiraba yakabi nnyo. Kakati Martin, sofa obadde enkolaganayo olina ne media houses zino TVs ne radios ku nsonga like musically mu bintu by'endongo kitambula kitya? Obadde olinamu bakukubira obusimu tewayitako eno ndongo twagi bw'oba obusimu mbufuna ate n'ekirala kyansi gye mbadde nninamu nga era ne mami yenga ye ebintu ebyo ebya shows byabadde byali aplaningiramu ennyo kitegeera yamaani kati nga kugamba nga performance zo mba nnyo nazo ozifuna performance mba nnyo nazo ate nga n'oyo yeetaaze era okuntegeka wende enamba yange ebeerako ku bayaawo bagijjako nga ba bizinensi kyokka sibyakubira bawamu nina omukyala bannange bakabawalamba amaanyi mwetega nga ya bizinensi yokka ngambe nti keizi tukwetaaga wano nti wa keizi waliwo kino keizi twetaaga kolabo zezo simu zetwagala okuwulira baganda bange era waliwo abakyabuusabuusa nti omukyala oba bikapo oba sibya ddala naye zimbanjanga nkolera akantwa bakakasenti bya ddala bategeere nti kapo ya ddala producer wange era njagala abeereko nnyo producer Brown yabeereko nnyo njagala Martin okakasa ensenti bya ddala omumpeere kapeeki katukotononyako kakagala waneeno wano mukyeni kakase nti bya ddala olaba manyi ebintu byomulabye ekapeeki mu kamera naye omanyi ebintu by'omukwano munnange byakwata mpola kitegeera mukyala wange ono ayagala nnyo ebintu by'okuba nga ate kugamba nga mukwata bulungi bintu bitandikiramu mpola mpola kugamba nga naye kaba kapeeki naye nga kavudde wala kugamba nga tekajjidde ku sipiidi era kano kavudde wala nepekezi asika amaanyi nyera sookamuwa kale kulw'abafaani baffe abalungi beetaaga okukalaba omala mumuwe kapeeki abafaani bagabe bannange abantu baffe oba okaagala bakakubewa
wonna waakaagala nze bwe nkakuba mukyala wange simulinaako buzibu. Kiragire ddala abantu omupiira guli mu ngalo zo. Omupiira guli mu ngalo zo. Osaana okyusa muno ga akapeeki tekamala. Kibeemu kakiisi. Ate gonna nagamba kikuba abafaani bafe kuba bulungi bw'abafaani bafe. Buteerevu. Funako ne kapeeki naye kiisi mu bantu. Ali muwa kapeeki Martin. Omwana akalinze yennaako n'okoowa. Buterevu. Ngera we nagambye nti ebintu byaffe biba byakukwata mpola mukyala. Nkasooka ntunula eno ayinza okuba ati wanze mulabe. Tunudde eno. Buterevu. Sooka n'omusaba ky'omwagalwa. Kukubeyo kapeeke. Saba nkukubeyo kapeeke. Sajja wagonjebwa. Kugamba ne mutuuka okukola ekintu nga mwenna mukifiiringa. Nkukubeyo kapeeke. Sikoyinaako obuzibu. Ategedde. Kutama. Ayagadde kakutama. Kakutama. Kugamba obuviiri n'obutambuza mpola n'obujjawo mpola n'oleeta kapeeke. Ng'omusajja waaba. Ng'omusajja waaba. Mpola, pola, pola. Kaakale adde bawakana, bino ebintu bya ddala. Bya ddala. Egwe ekyo ky'okoze ssebo tukoleka bazira. Tukola n'ebisukkawa. Naye abantu nga mweyagala tubirina omunyeeru naye kati nga zaashima emusiika baganda bange. Nze nkyali mu katale noonya busambi. Munange nze wange ndi naye. Kaakati bati bafaani bo basuubire ki? Bafaani bange kyenyinza okubajjukizaamu nti bannange mwagala endongo yange kubanga nsuubira okubawa ekirungi kye mwetaaga ate era kye mwanjagaliddemu tisijja kukyusa ndongo gye nnaggiddemu ate nzire mu ndala. Nsuubiza otambulira awo mba mbadde munyumirwa ekyo w'ekityo era kye ngenda okutambuliramu. Ate nga nina oluyimba lwendeeta olwokusatu jasino luli awo lwa nnaku naye nga nja kusaba balwakale. So endongo tugisuubire teri kuzikiza. Endongo tugisuubire. Kaakati abantu sooka yongera obajjukiza endongo bwe bagisanga nkesi bagyetaaze. Kisookera ddala nti gwe agyetaaze ku YouTube gyeri just oteka Mbutezi Martin Kayz Official baba bagenda kukuleeta bulungi ondabe. Then ku TikTok era Martin Kayz Official gyendi ojja beera ondaba. Instagram Martin Kayz Official, Botim Martin Kayz Official, Facebook Martin Kayz Official. So bakunoonyeeko banoonye endongo yasooka okufolowinga okufuna bipya kibyo bamanye bipya kibyo. Kuba ate nze buli kanaku ebipya bigenda bbaawo kabimba ne mukyala wange. Ebipya tugenda bba tubaleetera ebyenjawulo. Omukwano tugubakube mu maaso buli kimu. Kakati mbadde njagala okumanya mbadde njagala ngambirayo abawala abali eyo obugambo nga busatu ababeegwanyiza bbaawe Martin Kayz. Abamu bangambye obugambo busatu. Ekisookera ddala ono wange Martin Kayz bannaaye temukola era wange bw'omu. Tebakola era anti baby ayogedde. Ekyokubiri naawe muwala munange osoofuna owuwo n'omuwa keya buli kimu obwakukola ssente n'obwongo nabwo bwetaagisa. Buli omu ng'azimba munne nakyo kyetaagisa. Kirala ofuna owuwo ekyokusatu mukwate bulungi sigadde Katonda abajja bireeta mpola mpola. Kati nawe Martin Kayz nabo bampeereza abavubuka abali eyo abeefuula nti bo baliredo okuswama. Soka baby wange tayagala abasajja beesomasoma. Tayagala busajja bwefuula nti bulinamu. Ku
kubanze namukakasa mu buli kimu ati nawanajja oli ng'akubisa busente tajja bwagala nawanajja oli ng'akola bw'ati wabula ye yategeera case era mbufunzi bali ku byabwe amanyi n'okusisimuka n'agamba case ng'abadde yebaze ne mugaba bebi wendi n'agamba case owebale nnyo linnya kiri osinga omukulu okumuyita bamuli eri ennaku zino nali namwalya house boy house boy wo emirimu agikola gamba emirimu nze agimala adda ekiri wano kakapo kaffe ffeka kakati manin case nga tumaliriza omanyi eno ensi yaffe Uganda etambula nnyo ku negativity era n'obukyayi like abantu abali eyo kiki baba basuubira ennyo naddala nga abasuubira kale okukuba kapo yammwe oba okukuba muziki wammwe akke wansi ebiwe bityo kale bibeerabeeramu mu industry basuubire ki mpozi ogambye otya like nti abasuubira okukuba kapo yammwe ne music yammwe ndike like what should they expect from you? Okay. Nti kale oli asobola okuba nga ayagadde okutulwanisa naye ate nze ekyemmanyi tosobola lwanisa muntu nga naye yeerwanyeko kuba nange wolwanisa ate nga nange eno neerwanako kugamba noonayagala okunzikiriza then nze nja bba nnyambuka bwambuzi mpozeko ng'ate nze aweddemu amaanyi kuba ebigambo oli nawe ayogera atya gwe nga wefudde omusirifu era amala n'akuwangula njagala muweerezeyo abaagaana abalinga mmwe weewo obubaka bwe mubaweereza obubaka relationship yaabwe eyo gye bali nze kyengezaako okubaweereza nti gwe oba ng'olina munno ng'era okimanyi mwagalana era muli mulaavu mwenna yasita ebisinga okutta laavu z'abantu oba okutta amaka butawa munno budde musobola okubeera ng'obeera bize n'obeera bize ne munno kabi omuwa obudde nga muli mu nju ekyo kiba kirungi nnyo era asobola okuba ng'ayombayomba naye ekyo kyaba akimanyi tokola nsobi awo oba otambuliza ddala ekintu bulungi kati daswayo ate okolamu ekintu ekibi nga gwe mukyalawo olaga tomuwa budde ate nga newaka tokola ki tobumuweera ddala era laavu yamwe ba tesobola wangaala okay matini case omuwulidde mpati njagala abantu bajjukiza amanya okukosa ku TikTok bakunoonyeko bakuwe amaanyi bakuwe vibe obawe content ku content manya n'eddoboozi Jakizera MC gwekozesa ku TikTok mugendeyo mumukebere Jakizera mulabe house boy bwakola emirimu gye content gye nalina gyali actually musuubire nti music ye musajja mubaleta nga wabagambye buli kimu kikakuba kitambula bulungi temwerabira kusubscribinga kusharinga ffe tuli ba Brown Skin Events YouTube channel fetubeerawo okuwa story buli story emalayo buli story eyakabi matinikezi ujja kumwongera omuzza watera video tulina okumuzza tumubongere twongere ku video si byonna bwe kijja okuba boss so omulimu gwaffe si kukuba bantu no that's not Brown Skin Event omulimu gwaffe kugattako kwongerako nakuma nkolagana nakukola mikwano n'abantu mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutubaga naye akataleke kakaisi katalekeka kyabutatu kyankalanya na muntu wange temugeza temukola era nemukyankalanya couple kubanga mukyalina bingi ebyogifunirako mukyalina bingi ebyogiyigamu mukyalina like waka mungi nnyo okukwasaganya ne couple eno gyemulaba mbadde Ashima MC Kampala's Brown Daddy temwerabira kusubscribinga mwebale nnyo okutwagala mwebale kuwerekereza data ne mutulaba mwebale embeera yonna gye muteeka okuba nti tusitandinga
amanya bali Shimmy MC Kampala's Brown Daddy Brown Skin Events YouTube channel ogenda ku YouTube teka Brown Skin Events subscribing bunatekangayo ebyakabijja kubanga ofuna notification then ogenda otulabe ya akuma atakumira mpera I sign out.